buli meeting yonna ebeera wired agiwayalinga Lubongoya meeting oziwayalinga ozitwala wani. Olwaleero mbawaddeko erinnya limu erya Lewis. Njagala buli bino abantu batyo byogera nenze city ebyo fe abamu twazaalibwa lw'ebyo. Muvume Obwakabaka, muvume Kabaka, muvume Katikkiro, mukole ejjoogo nga tuba tunulidde kubanga bye baba tumukola. Buli gwe mwawa kadi Nuupu yajja ali mu palamenti. Buli gwe mwawa kadi yasobola okujja mu palamenti. Bwe mutampe kadi ab'e Masaka bannonda bajja kunnonda. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kya Nuupu be bantu be batuteekamu ng'ekibiina kitandika. Si bantu baffe, si opposition, bakolera eri mukama waabwe yabasomesa yabateeka mu ffe. Olwaleero mbawaddeko erinnya limu erya Lewis. Njagala buli Munnayuganda agenda amunoonyerezeeko. Kati ffe tuli balwadde ba mutwe, tuli baloge nti osobola otuteeka mu Nuupu n'otuwa Secretary General gwe bayita Lewis Lubongoya nti yatukolera ate okusula President Museven. Yatukolera okusula President Museven. Bino abantu batyo byogera nenze city ebyo fe abamu twazaalibwa lw'ebyo. Tetugenda kubeera mu kintu kikyamu kyenva mulabanga ekintu kizimbulukuka. Kubanga bateekamu abantu baabwe. Twogerako ne mulyoka mutukisatisa nti bagenda kumpa kadi. Buli gwe mwawa kadi Nuupu yajja ali mu palamenti. Buli gwe mwawa kadi yasobola okujja mu palamenti. Bwe mutampe kadi ab'e Masaka bannonda bajja kunnonda. Sigenda kusirika muvume Obwakabaka, muvume Kabaka, muvume Katikkiro, mukole ejjoogo nga tuba tunulidde kubanga bye baba tumukola. Muli ku Masaya Simpuuga azimbye ekibiina. Omutaddeko ekintu ekinene mbu yabbye. Okimanyi nti si kituufu. Kakati ekigenderwa kyamwe kiki? Tumanyi nti baba batuma okakasa nti mu Buganda temusigala mukulembeze wadde n'omu. N'ekyo tetugenda kikkiriza. Ffe nga weetuli wano tetugenda kikkiriza, tukimanyi bulungi. Lubongoya pulogulaamu yo ngimanyi bulungi. Nasaba mukulu Kyagulanyi ne ntuula naye. Ne mugala tulina ekizibu omuntu gw'okulembera naye mukyamu. Nayogera naye nga sinajja ku radio bino byenjogedde wano olwaleero nabyogera ne Kyagulanyi, President Kyagulanyi omwaka oguyise 2023. Ne mutegeeza nti oyo omuntu mufu bamututeeka mu buteesi. Buli meeting yonna ebeera wired agiwayalinga Lubongoya meeting oziwayalinga ozitwala wani. Ani ag'oyagala aziwulirize. Kakati be mutuleetera abo mbo be bagenda okujjako President Museven. Lubongoya eyamusomesa atamuggyeko. Olukiiko lwatudde teruyina buyinza. Nuupu ng'ekibiina balina obuyinza okola nomination ne bagireeta mu parliament. Parliament ffe tusalawo musobola n'omunominatinga ne tugaana. Kati gwe banominatinga olwa Masaya Simpuuga parliament yonna yakkiriza nti yasaanidde. Olwo olukiiko terulina buyinza lumugjayo.
gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education. Agala unale Masasi Mpuga aveyo batume ba MP ku floor ya parliament be balina obuyinza obujjayo unale Masasi ate tumalaga mujjayo otekwa kubeera n'ebintu ebyomuzingo byoga nti yakoze kino kyeyamenye kubanga amateeka galambika bulungi avaayo atya kakati ebyo babadde batudde banyumyamu bunyumya ekisooka kyesagala bannayuganda batye nuupu ya myaka 3 okuvuganya ku byenkyukakyuka kubaddewo wano emyaka egiwera 40 kati nuupu si ebadde kukulembera bwe tunaazuula nga nuupu eremeddwa ekyokukola tukimanyi mbagaye nti nze ndi musawo nasoma bino ebyaffe okola diagnosis n'ozuula ekizibu bw'omala n'oteekawo n'ogaa nti okusinziira ku kizibu ky'enzudde omuntu ono ayinza okuba nga obulamu bwe buli mu katyabaga bwe ntunula ebya nuupu ndaba buli mu katyabaga okujjako nga tutereezezza Honorable President Kyagulanyi kyalina okukola kwe kukiliininga leadership ya nuupu ajjemu abantu be baatuma okukola emirimu eginafuya ekibiina atudde nabo abalaba mba mugambye olwaleero abasatu siboogedde nja kuba mbuulira ye ng'omuntu kuba njagala kutandika omu kuba njagala obudde omuntu nyina okumulambika obulungi obutalowooza nti muwaayiriza nze siina gwe mpaayiriza mba nkola research yange nsooka kukola research omu gwe mbagambyeko naye atandika okwetegeka kuba waayiso sirina biwandiiko bye nti ya resigninga discharge leeta ye sigirina mumanyi nti waayiso ne kakati akola mirimu gya yiso n'ayina ekifo ekinene ku nuupu gwe teweewunya nti Bwanika siina kifo ku nuupu. Mulongo Diaspora Foundation nga yegattidde wamu African Canadian Foundation Back to Sacco Global Conference mu September jangu osisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo tuyita ba doctors ba nurses ba counselors bannabyamizannyo ba administrators ba social workers abasomesa bannabitone abayizi bannamawulire n'abalala bangi ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate yolesa mujja kusasula Canadian dollars 520 ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 2 obakyalira eventbrite.ca in a global conference ekwata ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu plus emukaga 47 740 195 oba plus 4 835 8 oba plus 437 259 195 oba plus 256 705 518 ate n'osobola n'ogisindika ku mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org tusuba global conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Nyanti Lubega mukaku tewunya nti kidandala tewunya nti sewungu abo nate balina bifo ntula mu maaso g'abavubuka n'osanga omuvuka manya moshi manya ononiki biki manya ononiki mbwe bakulira nuupu kati ekyo kibiina kigendererwa kyabwe kiki byembaga nti waliwo ekigendererwa abantu be baatuma mu nuupu okunafuya obwakabaka n'abakulembeze okunafuya enzikiriza n'abakulembeze baazo kati olaba ekyokulabirako omwana omwe yavuma n'atyoboola kabaka wa Buganda
n'atyobola Buganda ate amuwolereza ate looya wa Nuupu mukulu musisi. Kakati gwe ekibiina ekitagala kwawukana ku kintu kinyomoola institution efaanana bwetyo ng'okikoze okigenderedde. Mwalaba wano ku nkuuka baatwala ebipande biriko President Kyagulanyi, biriko kalenda, ne bayingira olubiri okutyobola Kabaka. Kabaka atumye omuntu amukiikirira ne batandika okuwowoola. Ffe tutunule butunuzi. Buganda yaliwo nga Nuupu tennajja. Mukulu Kyagulanyi byenjogedde bya Lewis namusinkana dda. Kyenva mulaba nze ebintu byange bibeera bisengeke. Twatuula naye essaawa 3:30. Ebimu ku bye nayogera nabye mwalimu Lewis ng'era mutegeeza nti oyo muntu mukyamu amwegendereze. Nja kufuna omukisa omulala ogumunyonyola abalala abasatu kuba nabo mbalina. Nja kufuna omukisa ogumunyonyola ebisiyaga ne be bamutuma okutambula nabo ngamba manyiza America saagigenze mu ggulu. Meetings zonna ez'ebisiyaga ezibeera mmanyiyo. Nuupu ffe tetuyingira nga mu kibiina ekigenda kukolagana n'ababisiyaga. No eyo eri nno era tugenda kulwanagana nayo. Ne mukulu Kyagulanyi bw'aba tabimanyi atwale omukisa okuwuliriza ffe abakola ki ababimanyi tutaase eggwanga kuba kino kikulu nnyo. Tetuli kibiina kikolagana na bisiyaga. Ekibiina sebo nze ndi founder ndi omu ku baakutandika ekibiina kya Nuupu. Kakati tongoba mu kintu kye natandika. Nze neesalirawo bwe nalabanga tekikyasoboka nja kufuluma. PDP bw'owandiisa ekibiina kibeera kya ggwanga. Bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku PDP ogenda ku Electoral Commission. Gy'otegeera kati ani agikulira baani bammemba. Nze ogwange gwali gwa kuwandiisa. Ekibiina bakiyita kibeera kya public. Accountability ya Parliament tujja kugisaba ffe era twagisabye edda. Enkola ya Parliament ng'egavumenti ekitongole kya gavumenti kyonna bwabeerawo ensobi mu nsaasaanya waliwo gwe bayita Auditor General. Auditor General yatunulamu n'avaamu n'ensonga zonna zalaba nti nsobi. Bw'anaazireeta mu Parliament tugenda kuzitunuulira. N'ate era ffe tulina n'eddembe nga bammemba ba Parliament okusaba okunoonyereza ku kakiiko ako. Kati temugenda kubeera mu kwewetaaweta. Ebibiri bya njawulo. Ebisiyaga bya njawulo ne accountability ya njawulo. Kakati ebyo tugenda bikwata nga bya njawulo. Era siri omu kwabo ababigatta. Naye ekyo era tekigaana kubanga waliwo akabinja ak'ebisiyaga akalowooza nti kagenda kukozesa kiri ekya accountability okumala mu Parliament amaanyi. Kya Nuupu be bantu be baatuteekamu ng'ekibiina kitandika. Si bantu baffe, si opposition, bakolera eri mukama waabwe yabasomesa yabateeka mu ffe. Olwaleero mbawaddeko erinnya limu erya Lewis. Njagala buli Munnayuganda agenda amunoonyerezeeko. Kati ffe tuli balwadde ba mutwe, tuli baloge nti osobola otuteeka mu Nuupu n'otuwa Secretary General gwe bayita Lewis Lubongoya nti yatukolera ate okusuula President Museven. Yatukolera okusuula President Museven. Bino abantu batyo byogera nenze siti ebyo fe abamu twazaalibwa lw'ebyo. Tetugenda kubeera mu kintu kikyamu kyenva mulabanga ekintu kizimbulukuka kubanga bateekamu abantu baabwe. Twogerako ne mulyoka mutukisatisa nti bagenda kumpa kaadi. Buli gwe mwawa kaadi Nuupu yajja ali mu Parliament. Buli gwe mwawa kaadi yasobola okujja mu Parliament. Bwe mutampe kaadi ab'e Masaka bannunda bajja kunnunda. Sigenda kusirika muvume Obwakabaka, muvume Kabaka, muvume Katikkiro, mukole ejjoogo nga tubatunulidde kubanga bye baba tumukola. Muli ku Masayasi Mpuuga azimbye ekibiina omutaddeko ekintu ekinene mbu yabbye. Okimanyi nti si kituufu. Kakati ekigenderwa kyammwe kiki? Tumanyi nti baba batuma okakasa nti mu Buganda temusigala mukulembeze wadde n'omu. N'ekyo tetugenda kikkiriza. Ffe nga weetuli wano tetugenda kikkiriza, tukimanyi bulungi. Lubongoya pulogulaamu yo ngimanyi bulungi. Nasaba mukulu Kyagulanyi ne ntuula naye. Ne mugala tulina ekizibu omuntu gw'okulembera naye mukyamu. Nayogera naye nga sinajja ku radio bino byenjogedde wano olwaleero. Nabyogera ne Kyagulanyi, President Kyagulanyi omwaka oguyise 2023. Ne mutegeeza nti oyo omuntu mufu bamututeeka mu buteesi. Buli meeting yonna ebeera wired. Agiwayalinga Lubongoya meeting oziwayalinga ozitwala wani. Ani agoyagala aziwulirize. Kakati be mutuleetera abo mbo be bagenda okujjako President Museven. Lubongoya eyamusomesa atamuggyeko.
Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomwe eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75964215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home.